agenda okwesisinkana nga kimuwadde nnyo atakitegedde akisaasira era tekimuwa. Omwoyo gwo gwa buyinza okukola buli kintu kyonna kyolina ku nsi. Lwaki PhD yange gye nsoma eri mu business administration, masters yange gye nakola eri mu business administration, mu butuufu emirimu egivaamu ensimbi bwe bagiteekateeka. Lwaki sibisomesa? Kubanga abantu babisomye ebbanga lyonna n'abatagenze mu masomero, naye abantu bagenda mu misomo ne basigala nga baavu. Abantu ne bagenda ne bafuna diguli ne basigala nga baavu. Lwaki? Kubanga waliwo ekintu ekirekebwayo mu masomero. Kyekintu ekitannyonnyola mwana ali mu university nti diguli gye wagenda okufuna kikambewunzi. Bw'ogenda n'omaliriza diguli ku university ne bakutikkira, bakuwa obupapula bubiri, akamu bakayita certificate, akamu transcript. Transcript eraga amasomo g'osomye n'obubonero bw'ofunye. Certificate egamba bweti olw'okukkiriza okubeera mu kitundu kyaffe kino ng'ojja mu bizimbe byaffe buli ku makya n'owuliriza aboogezi ab'enjawulo era n'ogoberera amateeka agakuweera, n'omala emyaka 3 nga weewaddeyo nga buli lunaku ojja tukuwadde diguli. Olowooza bw'owa omuntu akapapula n'omugaanira diguli, diguli kyeki? Waliwo abasomi diguli bw'ogamba omuntu tina diguli kikyoba omugamba kyolina lupapula, naye olupapula lulaga lukya diguli ekulimu. Tolaba nti batuyisiza budde. Omwana mu America atuuka mu 9th grade ng'asoma ekyo kyayagala, agenda okutuuka ku university myaka 16 ng'ategeera. Ne bwakoma ku college ani atamanyi Steve Jobs ya dropping out. Abaana abo bonna be tulaba olwalira bakoze ebinene tebamala okusoma. Lwaki? Ne bw'obeera mu university kuyambako buyambi kutereeza, kufuna amagezi gatereeza ekyo kyoli. Bw'ofuluma nga tokitegedde ne by'onoofuluma nabyo mu university ogenda kutambula nabyo emyaka gyonna nga muba otuuka olagayo empapula. Uganda erina kati emitwalo 25,600 egy'abaana balina diguli ku mitwe, 25,600 abali mu field yawo nga tebalina mulimu. Buli mwaka Uganda efulumya emitwalo 4 okuva ku certificate paka waggulu. Ebyenfuna byaffe bisobola kutondawo emirimu 9, bo batugamba mitwalo 9. Emirimu egyo nga tegivudde mu makolero mapya egisinga, kubanga gavumenti ye biggest employer giva mu retirements ne expulsions. Buli mulimu gumu waliwo abaana 98 abayimiridde emabega abagulinzi nga balina ebisaanyizo byebimu byolina n'okukusinga. Enjawulo ki gyolina? Enjawulo gy'oba nayo zenjole ziri ku kintu kyolina. Era kyobula bw'otambula mu bazungu enjola zonna eziri zino kikola nnyo naye zonna bazitwala, kubanga enjola eziri ku kinkumu kyo kino tewali muntu yali abadde mu nsi muno azirina. Tewali muntu ali mu nsi muno oba aliba mu nsi muno ng'alina enjola zezimu ng'ezizo. Otiira obusukulumu bwa Katonda, ekitegeeza Katonda ono musajja muzibu oba mukazi muzibu. Yakwata ekintu ekyenjawulo ennyo, ekyenjawulo ennyo mu kyasa ky'abantu abali mu nsi yonna billions 8 kaakano n'akiwaggwo. Bangi basobola okukola byenkola naye amazima gaagano tebasobola bikola nga bwe mbikola. Enkola gyenkolamu yaweebwa nzekka. Ne bwe ngenda mu Amerika ne bwe ngenda Bungereza, bwe nnyimirira okwogera teri ajja kwogera nga bwe njogera. Basobola okwogera bye njogera
naye tebajja kwogera nga bwe mbyogera. Omuntu asobola okujja n'abyogera ne mutakwatibwako. Nanze ne mbyogera bye bimu ne beera byanjawulo ne mpulira nga byanjawulo ne bibakwatako, kubanga ekyo kyateekebwa ku mwoyo gwange. Ebitabo byensoma oba bino ebyokugenda mu masomero n'ensoma, mbisoma bisobola okuba nga omuntu bwe neegigikamu mu by'okuyiga kw'ensi anvaako. Waliwo otuuka ne bagamba obwana obuto nabwo agenda okwetoolola ng'oli muyizi wa PhD, ogenda okulaba ng'abunidde ng'asirise. Ndowooza gwe mugaso kati gw'ebitabo ebyo, kusirisa bantu abalowooza nti baasoma. Kati then n'akuwa omukisa ate n'ojja okola by'otaasoma wabula n'okola ky'oli. Ndowooza awo kanziremu ebibuuzo omusingi gumala. Ekisooka, gwe ani? Ani atategedde nze ani? Gwe ani? Omwoyo gwo bwe gwakuyingira kyova olaba mugule ebitabo ebyo mbisome. 50,000 mu bulamu bwo si kyekigenda okukugaggawaza, naye ate osobola okugigulamu amagezi. Nkiddamu kino nkyogera amazima. Oli wa yunivasite, gwe n'osoma ebintu ebiri mu kitabo ekyo byonna ne bijja wano. Ne mu yunivasite ojja kuyingira nga lekitalumu otunuulire abaana nga bonna olaba baabula. Ebyo ne bikuyingira, ojja kutunuulira omusomesa ng'ayogera olowooza muli bwebuzuba ayogera ng'olaba okutegeera kwo okw'ensi n'ebintu bwe bikola kugenze wala. Omukisa gw'olina gumu, mbitegeeredde emyaka 10, osobola okubitegeerera mu mwezi gumu oba wowaddeyo n'osoma omwezi ogwo. Bwino oyo tafa, n'abalala bajja kumusanga. Oyinza n'okugamba nti afune eddoboozi ntuulaawo bwemba mulina abaana nga tebasobola kusoma, ekyo kigulu 2 oba kimonda 2 bisenge ewaka buteeke. Naye funa flash y'eddoboozi olwessaana engalo n'okuŋŋaanya abaana bo obateeremu ogambe leero tugenda kutunuulira ssuula esooka. Bawulirize ebigambo ebyo mumale mukubaganye ebirowoozo. We baliwereza emyaka gy'olina bagenda kuba battabbu nnyo mu nsi muno. Anti bwe oyagala okubeera embuzi weeyise ng'embuzi, yonoona woosula lyamu, gamba omukyala akusibemu omuguwa, bw'aba akusikawalira kaaba ng'embuzi. Ne bwe bakubuuza toddamu kaaba buki. Newankubadde bw'oli nabo bakumanyi nti oli muntu, bagenda kugamba waayo omusajja wawe baamuloga kati mbuzi. Naye ng'ebyo ebisolo tebirina myoyo, tebakulimbanga mbu simanyi oli bamuloga alinga embuzi alimu omwoyo gw'embwa. Ebyo ebisolo tebirina myoyo. Ekintu kyokka ekirina omwoyo ye ggwe nange. So bw'ototegeera kyoli kyekiriwa, teriyo muntu mu nsi muno asobola kukubuulira kyoli. Lwaki? Kubanga okimanyi naye tokikkiriza. Waliko omukono oŋŋambe nti omwoyo gwe tekukubuulirangako kintu. Omanyi oli agamba balimanya amazima gali bafuula ab'eddembe. Bw'oba omanye eddagala ly'omusota ne gumbojja, so nze ate sibojjebwa misota, kyekyewunyiza ne bagunda babiyitawo ebbali. Sibojjebwa misota, nze ndiwandiga. Kati ono takimanyi naye wandiga, tasobola kukitegeera. Nze ndiwandiga. Yesu yalundanga ndiga, Ibulayimu yagerezanga ku ndiga. Endiga kye kisolo ekisembayo mu ddiini y'Abaganda ey'ennono oba kisaddaaka. Naye yagamba nti bwe balimanya amazima gali bafuula baki. Ngambye nti singa omusota gubojja ono n'omuwa eddagala awona n'agenda, si bwe kiri. Bwe guddamu omubojja era akomawo ewuwo. Naye singa okwata eddagala eryo n'olimubuulira nti mwana wange omusota gukubojja ogatta kino n'ekyo, talidda wuwo. Okitegedde?
kubanga oba omubulidde amazima talidda. Ensi eno eyagala baddu, nenkyosobola okuddayo naluli osobola okuddayo naluli osobola okuddayo. Abantu tebaagala kuta bannaabwe kubanga bwe babatta bayinza obutaddamu nabo kulya. Ate ekyewuunyisa ffe tubasumulula mmwe, naye olw'okuba ne bwe muwulira temwagala kutegeera era musigala waabo. Ate naffe tetujja kugendera ddala wansi buziba kubabuulira kubanga tuliba tutabangudde enzikiriza zammwe n'ennono zammwe ne bwe mukuze, kubanga waliwo ensi byeyagala n'amazima. Naye kino kankikubuulire ssebo ow'endiga naye bababulira owaabwobwe, nammwe abanaku amatu mutege. Ono singa tumufuna omu ku omu, amazima gali nti omwoyo gwe guzze gumubuulira kyali. Naye olw'ensi mwe tuli ejjudde ebizibu n'okuwankawanka n'okunoonya okubeerawo, okunoonya okyemisana kulya mmere ya leero, alese okugoberera eddoboozi eryo kye lyogera asobole okugenda afuna ebiri ebyamangu. Naye nga buli muntu ali wano omwoyo gwe gumubuulidde ekyokukola. Mwenna abali wano mulina ebintu bye muzze mwongezaayo. Nkiddemu, mulina ebintu bye muzze mwongezaayo buli kiseera. Olina okikola okyongezaayo. Oyo muganda wange Katende oyo alina ebintu byazaayongezaayo buli kiseera. Omwoyo gwe gumubuulira ekyokukola, naye olw'ensi n'okuddukadduka kw'ensi okwagala okufunayo ssente asobole okulya n'okunywa n'okubeezaawo abantu by'ateeka okukola abiresi. Era singa ombuuza gwani nkugamba ye ggwe. Nkikwese naye ye ggwe. Teri muntu mu nsi muno akumanyi nga bwe weemanyi. Nkiddemu, nakati omanye ekyokukola. Wanika omukono ng'ongamba tomanyi kyakukola. Totya kugamba nti kati olw'okuba nkyogedde togenda kuwanika. Bw'owulira nga tomanyi kyakukola, nga muli okukkiriza nti towulirangako mwoyo gwo nga gukugamba ngeri ki gy'oyinza kuva mu buzibu bw'olimu, wanika omukono. Ate lwaki okyayogera? Okyayogera kubanga omwoyo okola ki? Ogulina. Ekyenjawulo kimu, oyawula ddi nti n'eddoboozi lya bwongo lino eddoboozi lya mwoyo. Lwaki ekyo obudda temukibuuza? Oli agambye exactly. Ddi lw'oyawula nti mwoyo gwe gwogedde oba bwongo bwe bwogedde? Olina ky'obuuza? Singa ekirowoozo kijjanga mu ggwe ng'okisobola, ekirowoozo nkijja nkikugamba genda ali ku restaurant olya emmere, ogenda okukwata mu mpale nga ne ssente ziri emmere ozirina, manya obwo bwongo bwogedde. Manyirawo nti obwo bwongo bukoze eki? Singa ofuna ekirowoozo ng'olina obusobozi obukiteeka mu nkola obwo bwongo kabisa towakana namu. Singa ofuna ekirowoozo nga bw'ozibula amaaso bw'oti ne mu mpale temuli yadde ennusu, nga ne bw'okitandikira tolabawo, omwoyo gwogedde. Kubanga omwoyo gwo tegutunuulira bw'ofaanana, gutunuulira kyegguli. Ekyo mukitegeere oli agambye ye omwoyo tegutunuulira kyolina waka mu nju mw'osula na sente mekazi olina ku akawunti. Omwoyo gutunuulira kyegguli. Era singa awo tuyingirizaamu kye bayita okukkiriza n'okkakkanira eddoboozi eryo, kankwewuunyisa omwoyo bwe gukutuma ky'otasobola kukola, kola ekintu kimu, kkiriza okukikola
era ogenda otandike kino kankwewuunyise ogenda kwewuunya ebintu bwe byegattagatta era abanaakulaba bagenda kulowooza olina eddogo gwe bwe gumala okukugamba nti yita wali gwe kolaki kakkano obeere muntu wa bulijjo ate era kankubuulire emyaka egiyise gyonna ogoberedde bwongo oba ofunye eki kati salawo ogambe ngenda kugoba bwe gukugamba genda ne bwoba genda e Kampala ne bwoba tolina ssente tandika okutambula iye wegukugambidde nti genda e Kampala olabe onoonye ono naye nga tolina ssente zikutuusaawa tandika ku lugendo yambala engoye zo n'engatto zo genda kukuba tandika okutambula gwe genda buli mmotoka ejja giyimirize eneeyimirira kuba gwagitegese kukutuusa nga tolina bw'oyimirira nga motoka eyimiridde mugambe ngenda Kampala naye sirinaaki amaanyi g'okukkiriza oyo anaayimirira bw'anaakutunuulira ne gumutunuulira ne gwogera naye agenda kukugamba tuula mwe temwagala kugezesa kukkiriza kubanga temukkiririza mu myoyo gyammwe ojja kwewuunya ng'otuuse e Kampala nga ne ssente ezikuzza ozifunye ne zeekubisaamu omwoyo bwe gukugamba genda ew'obulenzi guba gukimanyi nti awo waliwo omuntu gwogenda okusisinkana akuyunge ku kyoyagala weeyongereyo ensi eno n'okusoma kwaffe tekutuyigiriza nkozesa ya mwoyo baali badde babitusomesezaawa baali badde babitusomeseza mu masinzizo babisomesa naye nga bwowuga swimming pool bwekolebwa wabeerawo abayiga bwe bayimirira wabeerawo abamanyi okuwuga gye bakoma kyokka ate bwogenda mu nnyanja buli omu wakoma okuwuga wakoma waliwo abawuzi abalungi abakkirira wansi eyo ate nadda abantu abasinga bawugira mu mazzi ga kumpi awo yesu n'afuula amazzi omwenge n'agabira abasajja 15 nga tebabaze bakazi n'abaana n'abagamba mukuŋŋaanye ensuwa ezo muzireete muyiweemu amazzi bagenda okunywako nga mwenge era oli n'abagamba ekyo kyekitegeeza kankwewuunyise bw'oba oyagala okutegeera amakulu g'ekyo kyekitegeeza kyekiri kye nabagambye nti buli lwokoma kungulu olina okuddayo mu Bayudaaya weebuuze ensuwa yali etegeeza ki mu Bayudaaya olina okuddayo weebuuze amazzi kabonero kaaki olina okuddayo weebuuze omwenge gutegeeza ki olina okuddayo weebuuze biseera ki bye bataabalanga bakazi n'abaana ne babala basajja bw'oba tobitegedde ogenda kukoma ku mazzi ne gafuuka omuki naye ng'amazzi kabonero bubonero ng'oli bw'anaateeka wano akabonero k'amazzi n'akateeka wano naye ng'amazzi si gaagamba nga waliwo ekintu kirala kati onavvuunula bw'abanga awugira kungulu bw'ogenda okusigala ffe tujja kubikola kubanga sikuyitibwa kwaffe naye ate tufunye ekisa ne tugenda mu kitabo ekisembayo kye bayita okubikkulirwa revelation okusobola okutunuulira ebyekwese mu bigambo kubanga kambabulire ebigambo ebyo mumanyi lwaki bayibuli kati emaze emyaka nga 12 Qur'ani emaze emyaka giijo mumanyi lwaki nakati bakyabisoma mumanyi lwaki ne mu mirembe gino abasomi omuli abasomye ennyo temunnafunamu ategeera kubitegeera kubimalayo mumanyi lwaki buli mulembe gufuna ababitegeerako bye babitegedde ne bakomaawo n'omulembe oguddako era biribeerawo emyaka gyonna kubanga ebintu byonna ebirimu byakwekebwa munda
ojja mu ddiiro n'oyanirizibwa n'amazzi n'oganywa naye mu kisenge totuuka kubanga nabali abayagala okuzimba ekizimbe bamutuuke yabakyusa ennimi tayagala nnyo kumutegeera so nga ate addira baasiimye n'abawa okutegeera batayagadde n'abawa amaaso nga ne bwe gatunna tegalaba n'amatu nga ne bwe gababula tebategeera waliwo okutegeera gwe kwotosobola kusitula nga kusobola okukumalako emirembe era takukuwa waliwo omuntu gwosisinkana nga waliwo ekigambo kyotosobola kumugamba kubanga tomanyi kyalina bwafaanana wajavudde nakukkiriza gye kwakoma singa nkugamba ekigambo nga kiwakanya ekintu kyokkiriza emyaka 5 togenda kumpita omulabe kati lwaki mba nkikuwa oli kyava atugaana okugabira si bigambo byange bannange Sulimaani mbere y'abaana okugiwa obubwa naye n'agamba nti towanga musiru magezi kubanga mu maaso ge gagenda kufuuka ekyobusiru mwe mwali mumanyi mwali mwebuzizaako lwaki zaabu akwekebwa wansi mw'enjazi oleme okutema enkumbi emu omufune kubanga bw'onootema enkumbi emu n'omufuna taliba zaabu olina okubonaabona kambabulire omuntu agenze emugga neyeretera amazzi amanyi omugaso gwa buli ttondo omuntu agasanze mu lujja ayiwanga bw'ayagala n'amagezi gano tusobola okugenda ku rediyo waliwo akoma ku rediyo nga ye bwe yakomye nawulira mbu nga bimukutteko nnyo era bimuyambye ne wabaawo asukka ku rediyo najja mu musomo ne wabaawo awuliza rediyo najja mu musomo n'agula ekitabo ne wabaawo awuliza rediyo najja mu musomo n'agula ekitabo n'agula ne mu odiyo ne wabaawo akola ebintu ebyo byonna n'akugamba njagala kusisinkana n'akutawaanya akubuza kino akubuza kiri akubuza kino n'omusisinkana emirundi gyonna ng'omuddamu buli omu waakoma buli omu kyateekamu kyafuna amazima sisobola kwogera bintu bino byonna nembimalayo naye ate bwogenda neweesomera nze ngenda nensaba nensoma eyo gyensoma naye oyinza okuyimirira ku sinzizo woti ku mulyango n'ogamba kantule wano ewasembera ddala obale abayingira n'abayingira ne bayibuli ogenda okwetegereza bwoti nga 10 ku bayingidde okujjako omusaserodooti gwe bakwatidde evanjiri ne bagiteekawa ne bayibuli ne bagiteeka ku katuuti naye ng'abayingidde bonna bazze bawuuba ngalo ne basoma amasomo baliniiza amawulire ag'essanyu ne bayitamu ne basembera misa ewedde mugende mirembe n'otunuulira era noddayo ku mulyango wali we bafulumira n'obatunuulira omu ku omu ng'obuuza naye bategedde ki nga terina awandiise masomo we gavudde addeyo mu budde bwe obw'eddembe asomewo lwaki kubanga ensi yazimbibwa nga abantu abasinga 99 buli 100 baagala kubategeerera tebaagala kwetegerera kubanga okutegeera kwa bulumi kumenya amazima bw'oba oguze ekitabo ekyo ojja kutuula owulire ng'olumu okukisoma kale gwe woolumiddwa okukisoma weebuuze yakiwandiika ojja kukiraba ng'osoma olupapula lumu n'owulira nga nokkowookooye nagenda mu ddwaliro nga ndowooza ndi mulwadde naye nga nkimanyi nti nkozesa gulukosi mungi nnyo omuntu alowooza ennyo akoowa nnyo okusinga omuntu akoowa omubiri akoowa ebinywa okusitula badde aweereza musenyu akoowa naddayo n'anaaba neyeebaka omubiri ne gwezza akoowa obwongo akaddiya omutima akaddiya amawuggwa ebibumba lwaki kubanga obwongo butwala gulukosi
9 ku 10 ow'omubiri. Kyovula nti omuntu bw'aba asoma ng'akozesa nnyo obwongo alowooza nnyo okuwandiika, olina okuba nga olina byonywa ebya glukosi buli ssaawa. Lwaki? Osobole okuzzaawo ekyomubiri gwe kifiirwa. Kati abantu tebaagala kwetegeerera, abantu baagala kubalowooleza. So ki kyoli kyekyo kyoli muganda wange. Kiki kyenkusaba okuva na leero tandika okugoberera ono kyayagamba, si kino. Bw'onootandika okugoberera kino kyekyogera, nkukakasa omwoyo, omutima tegwogera olwakuba abantu boogera mutima okutegeeza omwoyo. Bw'onootandika olugendo onooba tonnatambula kilomita emu, eddoboozi linaaba likubuulidde kyoli nekyoteekwa okukola. Era engeri yokka ennungi ey'okwezuula kwe kugoberera eddoboozi kyeryogedde, kubanga tojja kukizuula okutuusa nga otambudde n'ogoberera. Bw'onookizuula ogenda kuba ofunye emmulisizo y'obulamu bwo. Bali bakiyita vision, nti ndibawa mwoyo mutukuvu oba mutuukirivu. Bw'alijja abato baliweebwa okwolesebwa kwabwe, abato baliweebwa okwolesebwa kwabwe, abakulu ne baddizibwa ebirooto byabwe. Lwaki abakulu baweebwa birooto ate abato ne baweebwa okwolesebwa? Dreams ne vision. Bw'otuuka myaka 7, abakulu baliweebwa okwolesebwa, abato ne baweebwa ebirooto. Oli bw'alijja, ogwo omwoyo gwe bwe gujja, omukulu aweebwa kwolesebwa, omuto n'aweebwa ekirooto. Lwaki? Omukulu bwaddira okwolesebwa kwalina n'akuwa omuto kufuuka ekirooto. Omuto olw'okuba emyaka giba gikyaliko mingi, Katonda nga musaasidde asobola okukira, asobola okulaba ku kwolesebwa kwa mukadde we kwe yamugamba. Gwe oweebwa kwolesebwa kubanga emyaka gigenzegenze, oyinza obutasobola kulaba kwolesebwako. Ensi ensuubiza ogiraba naye oyinza obutagituukamu. So ono akugoberedde gw'oyigirizza yajja kugituukamu. Kale buli muntu ali wano amanyi kyali. Buli muntu ali wano kati oyo asobola n'okukoowa neebaka, naye memory kye bayita subconscious mind, obwongo buli obutabeera attentive, buli kyalaba mu nsi kyewandiikamu ye. Era ebiro nga bimaze okuyita, emyaka nga giyise, ekifaananyi kiridda ne kimugamba nti kale taata yantwalako, nendaba omusajja ng'ayogera mu bye yayogera nakwatamu kimu, kyekiriza okusa byonna byali bayawulira. Oyo kati buli kyawulira kyewandiika, kubanga obwongo bwe buli very active. Buno obwensi bwe bunafu, naye buli obwebaka kye tuyita subconscious, obutagenderera, bo buli kimu bukitwala. So gwani yeggweggwe, ebyakali esuubula birala, yeggweggwe, teri mulala ggwe, yeggweggwe. Kikyoteekwa okuyiga, tandika okuwuliriza eddoboozi kye lyogera. Eddoboozi eryo lyogera wansi w'omwoyo ne lisirika, naye ate singa lizuukusibwa mujja kwewuunya. Singa eddoboozi eryo lizuukusibwa emirembe gikuggwako, kubanga ne bw'otuula ofunemu akalembereza lisigala lyogera. Ne bw'ogenda weebuzaabuza onywa omwenge lyogera. Ne bw'ogenda mu mikwano n'owoggana n'okola ki lyogera. Nzaani yenzenze, sinze Simon Senkai, yenzenze. Kino kyolaba kino kisiikirize kyekyo kyotasobola kulaba, kyovula tomalanga geerijja mu bantu, kubanga kino kyolaba kisiikirize, naye kiri kyotasobola kulaba kyattabbo muganda wange, oyinza okiteekamu omutwe ne gwabika. Nkubuulira, oyinza okuteekayo bwotyo omutwe gwo ne gwabika, n'ogendera awo gwe omwoyo gwo ne guddayo gutegeerera eyo.
natadde omutwe gye kutateekwa kugenda. Omuntu bwakugamba nga vaawo, mu nsi muno tolina kyofiirwa, vaawo. Bwe nsanga omusajja n'aŋŋamba toyita wano, neewombeekana nnyo. Nze singa nsanga omusajja akutte emmundu n'aŋŋamba fukamira, ntuula na butuuzi. Fukamira wansi, mugamba mukama wange kanneebake nabwe basibwa kyoyagala. Kubanga mmanyi gyendi. Sikikola kubanga alina amaanyi. Nkikola kubanga mmanyi gyendi. Kambawo ekyokulabirako kitono. Mpeererezaako mu ofiisi ya Kabaka eyankuluze. Ebbanga lyendabidde lyenfunye omukisa okulaba ku Kabaka. Tabogola, tayomba, tasobola kuwanyisiganya kigambo na muntu. Ne bwe bagenda bamugamba ensonga nga y'amaanyi nnyo nga gwe singa oba genda yusayusa abantu. Nalinga neebuuza lwaki, kubanga amanyi gyali. Abafubye ne bafuna omukisa omumusemberera, ndowooza nti singa awanyisiganya nange ekigambo nyinza obutasula. Kubanga abategedde nnyo ekyomunda ennyo bamutya nnyo. Kubanga alina muganda wange alina amaanyi mayitirivu, tosobola kumwaŋŋanga, tosobola. Tunuulira abagezaako, bw'omutwolekeza obwanga bw'oti gwe tosobola na kumanya bw'olemwa. Ogezaako buki? Bugeza, kubanga abantu mu nsi beepampalika, naye bw'omutegeera, bw'otegeera ebintu ebimu obyewala. Omuntu omu kuba amutegeera, omu gwe mmanyi, tomumanyi. Ye pulezidenti waffe. Era eno ebyo byebyensi. Era eno abantu mwe muyinza okwogera byonna bye boogera, naye bwamusisinkana boogera ng'abantu. Kubanga buli omu amanyi nekyali. Omuntu amanyi kyali abeera mukkakkamu. Gy'okoma okutegeera ennyo gy'okoma okukkakkana wansi. Gy'okoma okutegeera ennyo, abantu abatategeera beepanka nnyo. Gy'okoma okutegeera ennyo n'ofuna amagezi ag'omunda ag'ebuziba, gy'okoma okukka wansi. Kubanga buli kintu okirabanga tolina kyoli. Ng'oli asobola okugira obugizi bw'ati n'asuula eri, n'obanga owedde. Togamba kisoboka, kituufu bwekiri, tewetagana kukiggumiza kisoboke. Okutegeera kukusumulula ku njegere nnyingi, naye okutegeera okwo kwonna kwekwese mu kyoli. Muggwe Katonda taddirangako kye weetaaga n'akikweka maama ono, yakiteeka muggwe. Kyova olaba okuwammanta ng'owammantira bweru, tosobola kufuna kyoyagala, olina kuwammantira muggwe. So kibuuzo ekisooka, gwani ekituufu. Abantu bamuno bamanyi bulungi, naye ate mmwe mukola ki? Ekinnaku kimu mu bibuga byonna gye ŋŋenze, abantu baamu babeera bitundu 10 ku 100, abasinga okujjamu baba bavudde bweru. Simanyi lwaki, okujjako ndowooza abantu b'Amasaka bokka. Baneeka mbabulira abantu abo ne bwe muwulira beewaana, simanyi nasala lwera. Abantu abo banjawulo nnyo. Maria Flo yajjula abantu obanga 7 nga tebalina nawe batuula, naye nga Ssaabasajja Kabaka ali eyo, ate ne ttiimu yaabwe yazze Bugerere kusamba mupiira. Abantu beeyo bayayaana nnyo, ne bw'olaba badduka ennyo mu bintu ebimu, bayayaana nnyo okutegeera. Naye wano simanyi, naye ndaba taata oli ne maama nga bwe bali ababiri, manyi nti era bali babiri, babeera babiri. Musobola okwerondamu omuntu, ndaba mukadde wange wano, abaami abakulu abali muno n'abakyala, naye ono lwakuba ono asiiba Makerere.
muyingo ono yasasulidde n'abantu bamukaaga bajje bakole ki omulimu gwagukoze ki beyaleese buvunanyizibwa bwabwe kati naye ye musajja gwe mmanyi omanyi Katonda ono bw'aba akukuza akutwala mpola ng'oli bwe yagamba nti nga buli kyemusiba ku nsi Katonda akutwala mpola naye afuba okulaba nti bwakujja mu pitu n'akutwala mu pifiri takuzza naye bw'oba okula ayagala nnyo okulire mu bantu nti gwe bw'okeera ku makya n'owulira nti Ssaabasajja Kabaka yasiimye n'ampita erinnya mpa eddamula teweewuunya ogamba nti twamulaba wali olabyeko omuntu agaggawadde ne bagamba mu butuufu omusajja oyo abadde akola tumulaba ne bayagaggawala ne bagamba waabu babbi naawe okukula kw'omuntu okw'obwakatonda okw'obutonzi kubeera kuyigiriza abalala oyo omusajja akutta empolampola najja nakubuuza kino takoowa buli kiseera aba akubuuza olumu ogenda nogamba omusajja ono tankowako buli kiseera aba akola ki kati musawo zino yali badde Makerere ng'akola toli Makerere naye labayo yazzeewa omwami oyo ali awo muzeeyi oyo weekyotera aw'obutabo mwatambulire omwo naye amazima ne bwe nali emityana yalinnya emmotoka najja waliyo omulaba muta Salompasi ayina eddagala oba mwawulako Salompasi obwo wedda muzzukulu we oyo gwolaba yavudde Masaka okujja wano ebintu ebimu bikalubiriza naye bw'otegeera ky'oyagala era alina ebitabo nze nakagulako ebitabo nga 6 eby'olulimi okutegeera olulimi lwange okutegeera bwe balwogera engero n'ebisoko n'engeri gye tulukozesaamu bwe muba mufulumye musobola okuyitirawo ne mulaba ebitabo bye ate tabiseera tekiri nga kino amaanyi g'obuntu kyabbeeyi bitabo bye bitonotono naye nga birungi kati omuntu kiba kirungi n'ofuna omuntu oyo gwe weekakasa nze wadde mmanyi nti ono ali Kampala naye asobola okukwatagana bulungi n'abali eno bw'oba olina ky'oyagala ku ssaawa zino abasigadde okujyawo ng'oli ayimiridde n'agamba nti nze naye ku ssaawa zino osobola okuga nti bw'oba ofunye enamba ye n'omukubira nkimanyi ne bw'onooba omuwaddeko 5,000 2,000 ajja kuzitereka paka lwe zinaawera azireete oba mmwe wano olw'okuba mwetegeera nnyo okusinga nze abamanyi obumanyi musobola okugamba nti twekozeemu ki omulimu munnaffe ono atuula ku mutala gundi bwe tunaamusanganga infact bwe mwekolamu omulimu ne bwe muba muzzeemu kumpita nsobola okuvuga nenzija wano okeewa obulenzi abantu batuyita eri Komansimbi Lwengo Kalungu Masaka Kyotera nze neewuunya abali wano tebatuyita Bukakata abantu bakubireyo amasimu ne bakubira amasimu okusala ogamba kale kangendeyo mwekolemu omulimu so bw'obeera nga ggwe osobola n'obutagaba n'otanoonya muntu mulala n'ogamba nti nze nkola ki nsobola n'ofuna ennamba y'abantu ne bafuna ennamba yo ne batandika okukubira nze era bw'onkubira tewali nnyo kyanjawulo nze sirimba sikumpanya naye tompa ssente ku simu yange kubanga essimu yange eriko abagisaba bangi bw'onompa ssente nja kuzigaba